njagala babanjagala n'abanyikira okunnoonya balindaba. Mugamba mutya abaana ba Katonda abalungi bannanga ab'oku YouTube banamwe bali kwekuumirako ne muwaayo obudde bwammwe ne mulaba video zenteeka bane Mukama akibabalire Mukama akibabalire. Mwebale nnyo abalayikinga abakomentinga mukola kyamaanyi mwebale nnyo Mukama akibabalire sinnage yabebazaamu ne Mukama yaba akibabalira. Olunaku olwaleero abooluganda tugenda kwebuulirira ku butuukirivu. Amiina. Obadde okimanyi nti Katonda asanyuka nnyo bwe tumanya obunafu bwaffe ne twetoowaza mu maaso ge. Katonda ayagala abamwagala era asobola okwagala kasita okola obutuukirivu. Katonda yeddira kibi. Amiina abooluganda. Kasoba ng'okola obutuukirivu Katonda asobola okukwagala. Katonda akyawa ekibi naye ate asanyukira obutuukirivu. Amiina. Dawudi atugamba mu Zabbuli 37 tuli ku lunyiriri lwa 29 nti abatuukirivu balisikira ensi banaagibeerangamu emirembe gyonna. Haleluya. N'olw'ensonga eyo Katonda asuubiza abatuukirivu obusika. Okuba mutuukirivu mu maaso ga Katonda oteekwa okuba ng'ofuga olulimi lwo. Oteekwa okuba nga okoma ku kamwako. Ebigambo ebikuvaamu bibe bya nsonga, bibe bya mugaso, bibe byansa. Amiina owooluganda. So tomala gwogera bigambo ebitali bya magezi. Bwe tusoma mu Zabbuli 37 olunyiriri lwa 3 watugamba nti akamwa k'omutuukirivu koogera eby'amagezi n'olulimi lwe lubuulira eby'ensonga. Amiina. N'olw'ekigambo ekyo njagala okukubuuza ggwe ampuliriza era andaba. Bigambo ki by'oyisa mu kamwako? Bya butuukirivu oba si bya butuukirivu? Bizimba obwakabaka bwa Katonda oba nedda? Jjukira nti Katonda agulumiza abo abeetoowaza ate era munnange nakkakkanya abo abeegulumiza. Mukama takoma ku kusuubiza busika eri abatuukirivu naye abanunula okuva mu busibe ne mu buwambe obw'omulabe Sitaani. Haleluya owooluganda. Abanunula ate era munaye n'abawonya n'ebirwadde. Amiina. Abawonya endwadde. Takoma kubasuubiza bokka wabula abawonya endwadde n'abataasa ne mu mitego gya Sitaani. Amiina owooluganda. We tusoma mu Zabbuli 37 olunyiriri lwa 39 watugamba nti naye obulokozi bw'abatuukirivu buva eri Mukama. Oyo kye kigo kyabwe mu biro ebyokulabiramu ennaku. Amiina. Era Mukama abayamba n'abawonya kubanga beeyunira oyo. Amiina owooluganda. Ekitegeeza bwe tuba tweyunira Mukama nga ye kigo kyaffe Mukama aba agenda tutaasa buli kimu, aba agenda tuwonya. Amiina owooluganda. Abooluganda tweweeyo eri Katonda, tweweeyo eri Mukama Katonda waffe agenda kutusumulula, agenda tukolera ebyekisa. Amiina owooluganda. Mukama abanjagalire ate era abankuumire. Mbaagala nnyo bambi mwe bali kubeerako mwe balewaayo obudde bwammwe. Mukama abansasulire. Nnyongera okubasaba mu subscribing oba tunabasubscribinga bannanga ate era nennyongera okubasaba bambi musharingeko ne baganda bammwe ne babraza bammwe ate era ne mikwano gyammwe. Ekigambo kya Mukama kisobola okutuuka ku bantu bangi. Mukama abampeera omukisa. Mbaagala nnyo, mbaagalira ddala.